Abasatu bano bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kubulankanya amabaati agaali ag'okuweebwa abawejjere Karamoja. Kati ssaabawabi wa gavumenti agamba mwetegefu okuleeta obujulizi obuluma abakwate. Omuwabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya agamba nti mwetegefu okwoleka nti mu mbali y'ennyongereza eyayisibwa mu 2021 ey'obuwumbi obusoba 39 mwalimu ebyagulibwa kyokka ne bitatuuka eri abo abali ogwanidde okubifuna. Ssente zino zaali zakola ku bintu eby'enjawulo ebigasa Abakaramoja omuli okugula embuzi, amabaati ssaako okwagira enteekateeka ez'okuzza emirembe. Kigambibwa nti nga 8 Juni 2022 omuwabi wa minisita Kitutu Joshua Abaho yawandiikira omu ku bakungu mu ofiisi ya minisita ng'asaba amabaati omutwalo gumu nga gaakugaba mu disitulikiti y'e Moroto mu Karamoja. Kyokka kigambibwa nti amabaati 10 lwokka lwe lwagabibwa bwe kityo akenda tekaatuuka. Oludda olwabi lulumiriza nti akenda kano Abaho ne mukama wa minisita Kitutu kwe baatandikira okugabira abantu abatali bamu omuli n'abooluganda lwa minisita. Agamu ku mabaati gano gaasangibwa gatundibwa mu disitulikiti ya Namisindwa nga kigambibwa nti waliwo n'ago agaasangibwa mu maka ga maama wa minisita. Okusinza ku ludda olwabi abaweebwa amabaati ku ago akenda akoogerwako baali tebasaanidde nga kino kyaviirako okufiiriza gavumenti. Oludda olwabi lugamba lulina ebizibiti kwe lugenda okwesigama omuli n'ebbaluwa eyawa minisita omulimu nga 8 Juni 2021 ssaako ebiwandiiko ebirala bingi. Munnamateeka wa minisita Kitutu omupya Dr. James Akampumuza asabye kkooti bannamawulire baleme kukkirizibwa mu kuwulira omusango guno kyagamba nti kimalako abawawaabirwa eddembe lyabwe. We strongly object to the use of cameras in this honorable court except if they are specific for court's use. Omulamuzi Jeni Kajuga wa kkooti enkulu akkiriziganyiza naye okuggyako ekyokuganirira bannamawulire okubeeramu. Where we have the proceedings being played alive, and my biggest consideration for that is not even the safety of the parties, but do we get the truth from witnesses that know they are standing before the court and yet cameras are in their faces. I will not allow the live images being broadcast from the court. Omusango guno kati gwakuddamu okuwulirwa 11 omwezi ogujja era nga gugenda kugobererwa baasesa ba kkooti basatu balamba.